Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugyegatteko gota nabagyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba okujjanjaba obwoka mu baana. Baleetedde eddagala erigenda obbayamba okujjanjaba obwoka mu baana. Eddagala lino lyammwe mu abakyala wamu n'abaana abawala. Ng'omanyi nti olina bebi omuwere osuubira okuzaala, kale kirungi otegeere eddagala lino olimanye eriyamba okujjanjaba obwoka mu baana. Tugenda kutandika n'ennyaanya. Ennyaanya nga bwe mugiraba, ennyaanya eyo ogifuna bulungi nnyo nga bw'ogiraba. Tutandike n'ennyaanya. Mbagambye ngenda kubalaga eddagala eriyamba okujjanjaba abaana abawere obwoka. Abaana balumwa nnyo obwoka. Suubira ekyo mukitegeera bulungi nnyo mu abakyala. Ngenda balaga eddagala erigenda obbayamba okujjanjaba abaana abawere, okubajjanjaba obwoka. Okitegeera. Kati tutandike n'ennyaanya. Funa bulungi ennyaanya yo. Ennyaanya eyo ginyigire mu kasefuliya ogitokoseekoko. Okitegeera. Twagalamu mazzi ago juice, twagalamu juice w'ennyaanya naye ng'osoose gikola ki? Ng'osoose juice oyo ng'osoose muteekako ku kyoto n'obanga mufumba, oba ennyaanya eyo n'obanga agiteeka ku kyoto n'obanga agifumba, toteekamu mazzi gonna. Just nyigiramu ennyaanya mu katamu oba ogisalire mu kasefuliya ogiteeke ku kyoto nga bw'olaba bwentyo, nze ntadde ku gaasi bw'otyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Okitegeera. Twagala just juice w'ennyaanya. Juice w'ennyaanya oyo mulungi nnyo, ajjanjaba abaana obwoka oyo gw'olaba oyo. Kati w'omala omufumba nga bw'olaba bwentyo bwe mufumbye, funa akakopo oba akagiraasi, ofune n'akasengejja. Akasengejja ako kateekeko bulungi nnyo ku kikopo oba kagiraasi nga bw'olaba kaka kagiraasi. Oteekemu ennyaanya ezo, okiteeke kasengejja, onyigire kasengejja, ofunemu juice gwe twagalamu, naye nga juice oyo w'ennyaanya ng'osoose mufumbako nga bw'obadde olaba nga ndi mu kuzifumbako. Okitegeera. Toteekamu mazzi. Kati bw'ozimaliriza nga bw'olaba bwe tuzinyigire kasengejja bulungi nnyo. Omala ozinyigira kasengejja, juice agenda kugenda wansi mu giraasi oba mu kakopo. Kati funa akajiiko akatini. Singa oba n'omwana ng'aluma obwoka, funa akajiiko akatini nnyo. Sena ku nnyaanya ezo, ku juice oyo w'ennyaanya oba omwana oyo, onywese omwana oyo. Funa akajiiko akatini ennyo. Lw'omuwadde muwe kajiiko kamu kaba kamumala. Akatini. Okitegeera. Oba tolina jiiko ntini ng'olinanga eyo bwetyo gye nkozesa ennene, muwe ekitundu kye yejiiko. Ng'obadde olina enene esena sukaali, juice bw'atyo bw'afaanana, ow'ennyaanya bw'atyo bw'abeera afaanana. Omulaba ndowooza. Funa akajiiko akatini. Akajiiko ako nga bw'okalaba kaako. Omwana singa abeera akaaba nnyo nga luma obwoka, ako koyina omuwa, muwe ku juice w'ennyaanya oyo bw'otyo anyweko, olekeraawo. Okitegeera. Just muwe akajiiko kamu lw'omuwadde, tugeze kamuwe ku makya nga badde obwoka bumuluma nnyo, kamuwe akanywe. Bisooka olekeraawo, kujja kulaba ng'ateredde. Okitegeera. Kamuwe omulundi gumu, toddamu muwa ate simanya gwe kamuwe omulundi gumu ng'obwoka bumuluma. Tagenda kuddamu kulumwa bwoka, agenda kutereera. Ennyaanya, juice w'ennyaanya, tuzo kitegedde bulungi nnyo. Juice w'ennyaanya ng'osoose mufumbako nga bw'olabye, mulungi nnyo mu kujjanjaba obwoka mu baana abato, abaana abawere ddala abaana abawere bendiko, abaana abawere abaluma obwoka. Kati ng'ovudde ku juice w'ennyaanya waliwo kye bayita mubiri. Mubiri naye mulungi nnyo. Mubiri oyo mufune obukola nga buwerako, obutokoseze mu sefuliya, obunyigenyige, osobola obunyiganyiga, obutokose mu sefuliya bulungi nnyo, obutokose. Omala obutokosa era afuna akajiiko kali bulekawo buwole bulungi. Omala okuwola, funa akajiiko akatini omwana oyo omuweeko, osobola omuwa akatundu k'akajiiko akatini
okitegeera nga muweeko katini nnyo ekyo subira abakyala mukitegeera muweeko katono nnyo anyweko kw'oyo mubiri ajja mujjanjaba obwoka agenda kutegeera tagenda kuddamu kuluma bwoka mubiri ajjanjaba bulungi nnyo obwoka mu baana abato abaana abawere abajjanjaba bulungi nnyo oyo mubiri nga woomulabye mufumbe mutokoseeko bulungi nnyajje bulungi muteeke wantu awole bulungi osene n'akajiiko akatundu k'akajiiko akatini omwana oyo omuwe anyweko mubiri oyo akawamu kakatinitini naye nga ajja kutereeza omwana ajja mujjanjaba obwoka ajja kuwona bulungi nnyo oyo omwana omuwere alumizibwa obwoka akukaabirira. Kati ekintu ekirala omucungwa ogwo nagwo gukola bulungi nnyo mu kujjanjaba abaana abawere obwoka. Omucungwa ogwo gusale osobola okugusalamu n'otonnyeza akajwisi ku kajiiko akatini omwana oyo kamuteekeyo kamunywese omwana oyo omuwere agenda kutereera bulungi nnyo tagenda kuddamu kuluma bwoka. Omucungwa nagwo mulungi nnyo ogusala n'oteeka akajwisi kajiiko bulungi nnyo n'okanywesa omwana oyo omuwere agenda kutereera tagenda kuddamu kuluma bwoka okitegeera. Ndowooza obirabye bulungi nnyo nkulaze mubiri ajjanjaba bulungi nnyo obwoka mu baana. Ennyaanya juyisi w'ennyaanya naye ajjanjaba bulungi nnyo obwoka mu baana wamu n'omucungwa nagwo mulungi nnyo juyisi w'omucungwa naye ajjanjaba bulungi nnyo obwoka mu baana okitegeera. Kakati ekintu ekirala kinjala okubabuulirako nga sala kyerabira mwe abalina abaana abawere ebikyasinza okulumya abaana obwoka bintu byangu nnyo ate osobola obikolako osobola obitereeza. Okusookera ddala omwana omuwere yeetaaga ebintu by'omuweerako okunywa nga bintu biyonjo yeetaaga obuyonjo okitegeera. Omwana bw'oba tomuyonsa nga omuweera okunywa amata nga tomuyonsezza fuba okulaba nti ennywanto eyo ebeera nnyonjo nnyo ennywanto okumala okugyoza bulungi nnyo funa amazzi agookya ogisuulemu ogiteekemu kwegamba obuwuka bwonna buveeko. Ebintu ebyo ebikyafu ebikyasinze okulumya abaana olubuto abaana abo abawere ekyo kibabuulira. Olaba naawe omuntu omukulu bw'oli ebintu ebitali birungi ebinnyogoga nga bisuze si bibikkeko ebisuzeewo ago amawulu gasobola okukulumya olubuto gw'omuntu omukulu naye saasira omwana oyo omuwere. Kati n'olwekyo fuba nnyo okulaba nti obanga omwana ogenda kumuwa mata ng'ogamuweera mu nnywanto nga towamuyonsa fuba okulaba nti amata g'omuwa gabuguma galimu ekibuguumirize tomuwa mata ga nnyogoga. Ekirala ekyasinza okuleetera ekyo kyona tukivuddeko eky'obukyafu kya bulabe nnyo ku mwana omuwere. Mubeere bayonjo bannange. Omwana omuwere ekiri ekimuleetera okuluma obwoka bukyafu obujama kibi nnyo omwana omuwere oyo okumwera mu bintu ebikyafu oba okukala okumuteeka ewantu ewakyafu nga wajama si kirungi. Kati n'olwekyo beera muyonjo ng'obadde olabirira omwana omuwere ennyo oyo omuwere omwana omute nnyo. Kati ekintu ekirala ekyokubiri omwana oyo w'omala okumuyonsa ng'obadde omuyonsezza kyenkusaba w'omala okuyonsa omwana oyo omuto omuwere nga wakamujja bw'oti ku bbeere muwe ku obujiiko bw'amazzi 3 obutono ennyo kijja muyamba okugonza olubuto lwe olw'amata g'aba anywedde. Muwe amazzi ago galina okuba nga tegannyogoga galina okuba nga galimu ekibuguumirize kitono ennyo. Kale nawe gaba tegali mu kibuguumirize naye galina okubeera nga tegannyogoga. Omwana oyo omuwere muwe kutuza anyweko tomuwa mangi osobola omuwa obujiiko 2 obutono ennyo obujiiko obutono nga wakamala omuyonsa bulungi nnyo muwe kutuza otwo anyweko okitegeera. Kiba kimuyamba okugonza amata ago mu lubuto aba tajja kulumwa bwoka aba tajja kulumwa lubuto okitegeera kuba n'amata ago amabeere g'abaana abo gabalumya nnyo embuto abamuwere ennyo gamulumya olubuto. Ekyo nkikubuulira nakyo olina okukimanya. Kati kirungi nnyo omala bw'otyo muyonsa funa amazzi ago nga mafumbe bulungi nnyo gwe kennyini maama gwolina okulabirira omwana w'oyo gwolina obimukola ebyo okitegeera. Omwana omala omuyonsa muyiweeyoko ku tuzzi
N'wekaba kajiiko kamu bwe kati kamuyiweeyo mu kamwa akanywe nga waakamala bw'otyo muyonsa, kijja muyamba okugonza olubuto, okutereeza olubuto. Tajja kuyisibwa bubi, tajja kulumwa bwoka, tagenda kulumwa lubuto. Okitegeera? Kati n'olwekyo mulina okimanya mulongoose obukyafu, mubeere bayonjo. Kale beera muyonjo. Omwana oyo ng'omuyonsa ebintu by'omuwa bibeere biyonjo. N'waba atandise okulya, omwana oyo tomuwa mmere egenda muzimbya kabuto, muzimbya lubuto. Muwe emmere nga si mawulu, muwe emmere yennyini gy'ofumbidde ddala nga si tesuzeewo. Muwe ebintu ebirungi nga tebigenda mulwaza, mulumya lubuto. Kati ekintu ekirala ekireetera omwana oyo omuwere ennyo okulumwa obwoka, sukaali. Sukaali oyo naye si mulungi. Okitegeera? Okugeza singa omwana obeera nga tewamuyonsa ng'anywera ku nnywato, omwana oyo kyenkusaba olina okupima sukaali oyo. Sukaali naye abaana abato abalumya nnyo olubuto. Sukaali oyo gw'olaba abaana abawere abalumya nnyo olubuto. Kubajjukira omuteeka mu mata aba alina okuluma olubuto. Kati n'olwekyo olina okupima nnyo sukaali oyo omwana gw'anywa aleme mulumya lubuto. Okitegeera? Sukaali mubi nnyo wa bulabe ku mwana omuwere. Amulumya olubuto, amulumya obwoka nnyo n'amaanyi. Era bw'obeera omaze okumuwa ku mata go ng'ogamuweredde mu nnywato, kirungi n'omuwa ne ku tuzzi n'anywako. Osobola omuwa obujiiko nga 2 oba 3, obujiiko obutono obw'amazzi n'anywako buli lw'omala omuyonsa oba buli lw'omala omuwa amata ng'ogamuwera mu nnywato. Okitegeera? Nkugambye ebintu ebyo gwe maama w'omwana gw'olina okukola ebintu ebyo. Gw'olina obikola omwana wo. Tolekera mwana mukozi kumala gamuwa bintuntu. Mubeere siriyasi. Abaana bajja kutereera bulungi nnyo, tebagenda kulumwa bwoka. Okitegeera? Onaaba okoze bulungi. Kati onaaba omufunye oyo alumiddwa obwoka, eddagala ndikuwadde bulungi nnyo. Nkugambye mubiri oba mubiru ayamba nnyo okujjanjaba abaana abawere abo, okubajjanjaba obwoka. Ekintu ekirala omucungwa ogwo gw'olaba nagwo mulungi nnyo mu kujjanjaba abaana obwoka, wamu n'ennyaanya, juyisi w'ennyaanya naye mulungi nnyo. Okitegeera? Tomuwa nnyo bingi, just pima akajiiko akatini nnyako muwe kamu bw'otyo. Oba tolina akajiiko katini, teeka ku jjiiko eyo gy'osenzesa sukaali naye teekako butini omuwe anyweko. Okitegeera? Okimanyi nti okuggyako n'ekikajjo nakyo kirungi nnyo. Okimanyi nti abantu b'edda engeri gye bajjanjabangamu abaana abo okubajjanjaba obwoka obwo, omanye enkola gye baakolangamu? Omuzadde yakwatanga mu mubiri, yakwatanga obukoola bwa mubiri obwo n'abuteeka mu kamwa n'abugaaya. Kati mu kubugaaya n'ateeka omwana otuzzi twa mubiri otwo n'atumuteeka mu kamwa, naye nga maama we yamugaayiza. Okitegeera? Akwata mubiri oyo obukoola bwa mubiri, abukwata n'abugaaya. Mu kubugaaya ne bugonda bulungi, n'addira juyisi oyo ali mu kamwa n'amuteeka mu mwana we, mu kamwa k'omwana, n'amujjanjaba. Omwana n'amira. Okitegeera? N'amira bulungi nnyo, n'amujjanjaba, obwoka ne buwona. Enkola gye baakolangamu, yagaayanga kintu n'akiwandulira omwana mu kamwa, omwana n'amira amazzi ago oba amalusu ago, omwana n'atereera. Naye kati ebintu byakyuka. Kirungi n'oba ng'obikola bulungi nnyo, n'obiyenga buyenzi, n'obifumba bufumbi, n'omuwa n'anywa mpola mpola. Ekikulu kya byonna just olina kubeera muyonjo, kyekyokka. N'omanya nti ennyaanya eno esoose gyozaako bulungi nnyo, ate ne juyisi waayo kasooke mufumbeko, obuwuka bufe. Ogamba omwana omuwa ekintu nga kiyonjo. Okitegeera? N'omanya nti omucungwa guno nguguze naye kansooke ngoozeeko kungulu. Okitegeera? Aye n'oba ojjamu juyisi oyo olina okwegendereza, ofube okulaba nti tabeera era tajjula kungulu kuno ku kikutta, kwegamba omugyamu mpola mpola munda n'ofuna mu kakopo k'omuyiwamu n'omusenamu n'owa omwana n'anywa. Okitegeera? Byebyo njagadde obbabuulira, naye ng'ekikulu kya byonna abaana abo babeere bayonjo. Omwana oyo omuwere kwegamba abeere muyonjo, tajja kulwala birwadde obwo. Kuluma lubuto, okukola biki ebyokuluma bwoka, tajja bifuna. Kikyo kye mbagambye. Mwebale nnyo. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti ye YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugyegatteko,
bingi nnyo nja kubambawa ebangi mwale munsaba eddagala eryo erijjanjaba abaana obwoka. Kati leero ndikuwadde. Ate nekya teweerabira kutwala mwana oyo mu ddwaliro. Teweerabira kutwala mwana wo mu ddwaliro okumukebera, kwegamba okumwekenneenya, okumujjanjaba. Ekijja kuba kirungi nnyo kutwala omwana wo mu ddwaliro. Mwebale kubeerako. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Mweraba.